judge. First of all, I would like to thank our CEO, Madam Anne. Thank you so much. Thank you so much. I wouldn't know, seriously, I wouldn't be here. Actually, this message goes to my ex-husband. He told me I'm a pig, I'm ugly, I'm not appealing. But thanks for Miss Anne, I'm here, and I'm beautiful. Actually, first my message, let it go to all our husbands all over the world. We know sometimes you change your minds about us, but you don't have to break us. Walk away. You don't have to break me emotionally. You understand? So first of all, I empower every woman out there, every plus-size woman. I'm 132 kilograms, but I'm a very flexible woman. So ladies, believe in yourself. Start tonight. Spread the love. Teachers will play a very important role in the young ones because we are grooming. All of you here, you're what you are because of a person like me. I started you, I groomed you, I nurtured you. So I feel proud to tell all those parents who are having cases because we normally, for example, I've taught in various schools and we have young ones who are plus size. But parents have issues, they don't know how to deal with the young ones. So basically I work hand in hand with the Miss Curvy management. We sensitize the parents, the teachers themselves, because it starts with us. We empower the child every day. You're beautiful, you're sweet, you're amazing. Every day, continuously. Because it is important. You don't say it once. Once you say, I love you, keep on saying, I love you every day. Kubanga nekkiririzaamu n'ekyokola nkimanyi ekyokusobola okuyamba abakyala bannanga bali mu sayizi zange kubanga bingi bye tuyitamu ensi byetamanyi kuba omuntu akutunuulira n'alowooza ekyo kiwedde naye nga tulina bingi bye tuyitamu olugendo lwa booda nga nusu 10 gwe omunene bakugamba 15 which is not fair. Sometimes naffe tuba tetuzirina bwoba ozirina oziwaayo naye watozirina kiba kizibu. Banno abatawangudde waliwo endabye nga nanga batali basanyufu gwe towangudde ne badde mu basatu abasooka gwe lwaki kirabikanga okubeera why does it sound so special kugwe? In a story behind there's a story lwaki nayingira ebya Miss Curvy bye nayitamu byonna mu bufumbo okunjerega okunfutyanka. That's why ompulidde nga yeah, let's talk about your ex briefly. I don't want to go back there because when I talk about that thing, I just go emotional. Olowooza okubeera ow'okusatu mu Miss Curvy kirina message ekisindika eyali bbaawo? Of course, akitegedde nti taddanga kuzannyira ku baana b'abantu. Oli mwana mulenzi. Omuntu bw'oba omukyaye, we don't blame you. Actually, simunenya nti kubanga yankyawa. That's normal. It's used mawami kyekyo kikula kyammwe. Naye ekizibu kye tutaagala nga ffe abakyala tomenya. Tonteekako bibi ebyo kumenya ninga embizzi. I'm a human being. Zakubeereddewo nga toyina wadde ekikumi ng'ensi tekumanyi. That's okay. Tetukigaana naye kye tubasaba nti omuntu omukyaye just kawe. Kati leka bawo katumuleke katwogere ku mwana omuwala
obadde n'omusajja okoze buli kimu time atuusa alinga nga alowooza nti tokyasobola tokyamusaana ng'omuntu nga gwe kakati essaawa zino oli ambassador because owangudde ebintu bibiri second runners up n'endala badde yaki inspirational. That means olina ekintu ekyamaanyi ky'ositudde okuinspiringa abantu abalala. Njagala ogereko ku muvubuka ali eyo nga maybe agala kuva mu relationship yandigivuddemu atya kuggwe nga gwe. Kakati ekisookera ddala ebintu by'okwagala bizibu. Nange okugumiikiriza ekiseera ekyo kyonna olwawo okukkiriza nti omuntu akukyaye. Ne bwakugamba ebyo ebigambo olaba nga tokkiriza. Kikutwalira akaseera okukkiriza ddala nti omuntu oyo takwagala. So the first step I would think is to accept. Kitegeera. Olumu abasajja mumanyi okugira ne mutambulamu naye nadda. Katubasabira we pray. Omuntu ng'omuzaddemu abaana oba olina omusabira. Buli lwava ewaka nga tafunye wadde ekikumi oba nga kale tafunye mikisa gyo. Nammwe mugenda kubonaabona nga mmwe baalabirira. Okitegeera. So omwana omuwala mugamba nti yezzeemu amaanyi kyensaba nti tuyige okwekolerera. Tuyige okwekkiririzaamu ebintu ebisinga amagezi tugayina. Tetwetaaga kumala kugenda nti nooba ofune capital no. Osobola okubeera creative. Me have groomed so many people nga omulala teyasoma busomesa naye nga muguruminze kuba ndi mukyala busomesa nsomesa abaana abato. You're a teacher. Yes. And a mother. Yes. Campaign eno yatandika n'ebigambo bingi. I understand maybe now walina ekintu kumubongo nga maybe yagala kuprovinga nti wadde wanvuma embizi wadde wangola bwoti but I'm this kind of person. Tewafa eri abaana b'osomesa n'abaana bo perspective empya gye bagenda okukulabiramu oluvannyuma lw'okubanga empaka baali baziyita za bubina embaga zaki twakirowoozaako. Kati kankubule bw'oba oyingira ekintu kyonna ensonga lwakyo kiyingiddemu yesinga obukulu. Nga bwe nkunnyonnyodde ekyasooka bye nayitamu mu bufumbo nga nze omukyala. Ekyaddako nina muwala wange muto alina emyaka 7 alina kilo 45. Ayagala nnyo ebya modeling, ayagala nnyo ebyokwemoolamoola. Kati namutunuulira okusinziira empaka ze bategeka nga she stands no chance. Naye kati olwaleero muwadde, you know, as a mother olina kubeera exemplary. Mulaze nti mwana wange tewali kitasoboka. Oba okuze oba okyali muto so long as wekkiririzaamu. So kyenebaza nebaza bazadde bange bonna abali eyo abampa abaana baabwe tebale kunzikiririzaamu ebale kumpagira kuba bo bamanyi kikyendi bamanyi kiki kyenteeka mu baana baabwe. Nze kyesaafuna ng'omwana nfuba nnyo okulaba nga nkiteeka mu bato. Twogere ku banene ng'omunene yes tetuganye obunene si kibi naye tolowooza nti n'olwo ekituuka ne kisuka nga maybe tulina like to control obunene do we have to accept omuntu omunene nga bwazze oba waliwo omuntu wayina tugamba nti maybe tufuneko solution endala. Kakati mukwano omubiri guno ogulaba ogwange nze nali mukazi mutono very tiny actually naye okusinziira family gyenvaamu buli genetic wabula ekyenzizaamu amaanyi omuntu yenna ali mu mbeera olina okufuba okulaba nga omubiri gwe guli flexible. Bangi omwami wa BBS bwe yajja kutukwata ekifaananyi banvuma naye I was flexible. I felt good kuba nayagala mbalage nti obunene si buteesobola. Nze byenkola gwe tosobola bikola bw'omuto. Abatono banafu fetulina nze nyinza stretch domola ky'amazzi nolowooza nsitudde kikalo n'okikwata nga kizitowa. Nze ekintu kyenkutte nga kizitowa bw'otyo oyinza okisitula nogaa nkulabye mbadde ndowooza temuli kintu. Okitegeera tuli bakazi b'amaanyi guno mubiri bubiri gujja buzzi endowooza gy'oteeka wano mindset. Lwakuba amu bagamba kati ogambe wali mutono abakazi bwe mutuuka mu bufumbo you overeat n'ogejja like you don't control yourself. Kati naffe abasajja olumu n'otatusaasiramu ekyo tokirowoozaako. Kakati mukwano nze ng'omukyala bwe tudda mu kiti eky'obufumbo abakazi tumalako tonzanyirako era tonyirako kitegedde. So obunene kyentegeeza nti obunene abamu kye mulina okumanya nti omubiri gw'omukyala gukyuka. Nze I like you small nga bwe nakusanga.
but I'm a woman ekyo kye mulina okumanya omukazi buli lwazaala akyuka tosigala nga bw'obadde kiringa nti bw'oba wanfuna ebbeere etto lijja ggwa kati gwe bunene omubiri gweyongerako ate kati bwe gusangibwa nga mu famire mweguli kiba kizibu wabula omuntu kyalina okufuba okulaba nti naali flexible ayina amaanyi yeekolera talina birwadde nze nsinga amaanyi n'abawala ababamu abatono lasi njagala kuta omu kubasinza okufuna applause but I guess nze nyimu ndowooza nga batibadde love lwakuba nti nobagwa badde asingamu obunene feeling ki gyobadde ofuna nga buli wojja ku stage ofuna endulu eyawukana ku yabalala enjawulo ebiriwo nti nagambye olunaku luno nina oddunyomera I owned it confidence gye mbadde ntambuza maanyi buli step gye ntadde mu maaso mbadde njiwulira kubanga this is a moment I don't think I'll ever have in my life so I had to leave ntambudde nga zenna neewugira kakati naye ne bw'obeera nze ntambuza maanyi nze gw'olaba ntambula neeyagala naawe ne weegomba okugejja badde wakusatu ki ekiddako ekiddako kugenda mu maaso ne campaign yakuyamba abakyala sayizi yange empowering because it doesn't stop here ate ekirala ndi mukazi musomesa ndi mukyala musomesa so nina okukyusa era Uganda tugenda kufuna ebirungi kubanga wetubadde mu bootcamp bingi byenjize era ebikolwa byange mu ssomero mu baana bange bigenda kuba byanjawulo olw'ensonga bingi byenjize neŋŋamba waawo luli tubadde nga tumodolinga nga omanya eby'abaana nga just tweyiya bweyiye naye kati ngenda kuguluminga omwana ave wansi nga bw'aba asazewo nti nja kuba modo amanyi ekyokukola waba wakadagala akava e China nga kakukoza n'okoggera ddala okamira sikamira kubanga ngezezzaako ebiwola tuve mu byokoze akadagala ne kajja nga bagambye kano kakolerawo nga n'example zirabirako okamira sikamira lwaki kubanga side effects nzimanyi n'ekirala kati neeyagalanga bwendi neesobola nsobola okgenda ku kyalaani ne batungira ate ne ba designers kati bategedde nti gyetuli kubanga bw'otunia buddamizi bwona buliko bamodo naye kati bagenda kutegeera nti naffe abakyala abanene bebi twetaaga ku ngoye ennungi netaaga akalega akalungi nyambale nyimire nga nzena nange nkweyambulidde oba nditya bakobagabanaye abakazi balende mutwalika out ensonga ti omuntu akutwala out nga talina wangeri gyakwetikamu ogenda ku netika let me tell you mukama yatondera feeling is so beautiful tasobola agitegeera ayina amaanyi gakuwa ag'enjawulo ate n'ekirala how come fe abakyala tusobola okumanaginga okwetikka omwami ng'ate akakyala katini naye ng'esajja gwanvu likomeere nange simanyi okitegedde kakati katonda alina special feeling gye yateekawo amaanyi ag'enjawulo agakuyingira notamanya na kiki kikuwambadde obeera nga bwekikuta gwe weetise naye tomanya engeri gy'omwetise weebuuza kyekyo kigambo kyekisembe eri abalala baterefayina abalala ba BBS bannaaye mbeebaza mwebale nnyo okutubeererawo ate era tusaba mutukkiririzeemu ngaffe abakyala mukitegeera abakyala bali ng'olinga nze olina embeera gy'oyitamu eringa yange mukwano tosirika baako gw'onyumiza wezzeemu amaanyi endabirwamu kikulu nnyo psychologist gye yampa teeka endabirwamu mu kisenge ekyo buli lwogenda okwebaka omuntu gw'osembayo okulaba yaani yeggwe buli lwozuka ku makya zukuka omubuuze owulira otya weerowoozeeko abakyala tuyiga okwerowoozaako ngaffe sometimes kubanga ffe ingini bw'eba nfu emotoka tetambula olezeemu okugwa mu mukwano okuva biri bwe byakuba sisobola era saagala oba tokyayo kitegeeza wakoowa mukwano tiwakoowa muntu wakoowa mukwano ekyantukako naffe batukyaye ako obudde bugenze nani kunyumiriza naffe byetuguddeko sikati mama nga asiba ngamba nti tomanya ofunayo ogezesaako ekigeyo ekimu tekiroera mwana kutambula kati